Kye nagamba abantu nti omusajja tomukkiriza kkeera waka. Bw'ava ku mulimu asooka afune gy'atuula ne mikwano gye obwongo buli seetinge. Byebyo ebikubiza abakazi empi. Ova eno ng'oli stressed. Neodde waka omukazi n'ayomba. Ogenda otuuka ewaka nga atunulanga mu mmonde wali mu nsonda. N'alyoka akugamba ebigambo nga bw'ova mu bakazi. Simanyi n'omukazi omulala ebyo ebinalina asajja ogenda mu bufumbo n'agakangende nfuna omukazi. Kati oluusi omusajja mukkiriza agenda atuule ne bakyaliibe. Alaba omupiira gw'essaawa 10 nga bukya. Kati tubadde wano nga tunyumya ne bamayende babbajju. Kati bayenda ayinza okuddayo eka omukazi n'amugamba ova mu bamalaaya bo. Ate nga bambisi. Naye nga wano kati atudde n'ayogeramu naye ebbina ne mwejjukanya n'ayogera n'eddodo obwongo ne bukola ki? I'm going to give you an example. Gwomanyi abantu betwali tukola nabo ku ddembe ne wiiki eri nina eyankubira. Nangamba Kasuku ne bw'oba oyina ebiri ginteereko. No. Ebiri. Ekigeza ffe tunaabe mu ngalo twebaze Katonda. Naye ng'akunnyonnyola nti n'omukazi yagenda. Nedda. Naye gwe abakazi mweyita mmere. N'atamugumiikiriza. Nkutidde. Alina engeri gye yamuyisaamu. Pogbono yali omugagga. Vincent namulabye ofukosi yakomyewo bino ebya. Mpozi yasayininze ne Monaco. Munnange nalabye oba kituufu mbuno omukazi yamulekawo. Oyo famire ye yali yamwekyangirako. Baamuloga nga baamuloga yagaba baamuloga. Ate n'omukazi agamba mbu naye yagenda. Kati bw'oyogedde ku ky'abakazi okubeera kati tulife abakazi yagenda. How do you treat them nga mukyali mwenna nga mukyali? Yes. Antuwuliriza. Bina baby. Ebyo kati kanguwulireko ku bakazi ebyo byakwekwasa. Ebyo byakwekwasa. Bina baby abakazi almost 85% bali ku standby. Bali ku standby. Ye. Kakuku waggweramu wano. Bali ku standby. Ate Katonda bakola ekintu kino omukazi n'abanga yazaala abaana be. Olaba n'abazaala nga bato. Agenda oyingira emyaka nanga yamalayo. Gomayo abasajja ali mu bufumbo omanyi bate. Omukazi ajja n'amala ozzaala n'addayo bino bakola gym n'akola amabina bw'ati. Ne mutandiko omukazi ne mutandiko okwegoba n'omusajja. Nga n'omukazi ate ng'omukazi bw'omunnyonnyola bino ebyakyagamba gwe bw'oba oyagala nga nti mu bufumbo gy'alaga obuddako ye tagenda zzaala. Okimanyi nti abafumbo ku bafumbo kati basinga okwekwana. Bina baby baawo asobola okusanga Dodo nga naye mufumbo tebeekwanira awo. Nengamba oba kiki ebeera sayidi gundi sayidi. Naye ng'ate bakkanyiza teri kuzaala. Ennaku zino ye agreement etambula. Kuba n'abawala abazaala nga bato. Omuwala omusanga n'abaana aba n'akugamba teri kuzaala. Siva wange tova wuwo teri kuzaala ekitugatta eya B&B. Bitambulira ddala kati. Mufumbo bafumbo n'abafumbo beeyagala kyo nagamba kiki ekyo kye batulisanga tekizaala ate onoone nyaki. Teri kuzaala. Abawala ennaku zino ngambye nti omusanga nga alina emyaka 27 nga yazaala dde abaana 3 n'agamba nti ebyo nabimala. Abaana be n'abakwata kati gwomayo abawala bano ennaku zino abavubuka abali eyo era kino nkibagamba obuzibu bwe balina tebabumanyi. Banafu abagobera programs za Biva Organic nze Dr. Senjobe nakuuka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja wadi tuogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pilau masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mwabalina high cholesterol levels. Nze Dr. Senjobe.
right. Hi guys. Welcome to Love Life. Yes. My name is Dorina Sasira Dodo Bina baby. Yes. Nekuku. Nekuku Baby Wazabanga. Kuku. Yes. Kuku, how are you? Not bad. How are you? Tukumisinze. Olira ki ex kyo. Kireekana. Bajjale. Ndiye nuna yaleekano ba ex we. Okay, yo suuta. Akwegwanyiza. Mayinza be bali bakyali bonna. Why? Be batuuka ku awali ssente n'ebyokulya aba bonna nze bedambala beegwa mu bifuba. Oh baby mwa. Kati ate wuuna amuyiwako amazzi abakazi. Naye yes, nsanyusa okubeera wano ku Love Life. Yeah. Luli nakola naawe. Last month we didn't have our show. This month again to our shows Bidi. There's sometime we did alone, me and you. You remember? Was it Bina? No. You did with Bina. On yours. On mine, yes. Netukole yammwe yawa. Yeah. Abantu ne balyoka boogerera Bina baby ebigambo. Kweyo interview ya Pastor Bujingo. Naye kye njagala okugamba Bina. Over time I realized abantu bano betudiiringa nabo bamanyiira. Nyo. Kati I've seen people who have found comfort in saying what they want, the way they want to say it. Ebisigadde gwamanya. So buli muntu ali eyo naddala abantu abali mu mawulire bino TikTok, YouTube, say what you have to say. Naye nga kyoyogera olimu etegefu kiyimirirako. Ngamba nnyo abantu yogera amazima towaayiriza. Endowooza yo giwe nga towaayiriza. Okitegedde. Because teri agenda kusibira ndowooza yo. Nobody can arrest you because you have an opinion. But if you choose to begin spewing facts, make sure you have them. Ebisigadde abantu tebaagala mmanya. Nategedde Uganda magoma gavugira aliwo. Nabe nga bakutadeko waliwo enjiri gye badde boogerako bateekawo ku ne banteekawo. Kati mbakuba reactionary. Anti kati byebyo. Nze kati ennaku zino njagala nnyo ddiringa n'ayogera erinnya lyange. Kati nenkuweeyinga nze by the way kambabuulireko. I think for last year and this year nze muntu asinze okuba ku TikTok. Yeah, true. Nange mwennyini nyini nawe njibikula n'endaba face yange video nga 8 eziddiringanye. And I'm like what? But then ogenda okujjukira erege mafuta Katonda gakuwanzeeko. Kati nga akangende mu maaso. So kati n'ali ayagala bamwogereko. N'ayagala afune views ku ka TikTok ke ayagala ateekewo ekifaananyi kyo. Naye kati ennaku zino njagala nnyo bbeera mu bintu ebireeta ssente. Ogera nka bus charge. Kati obudde bw'okuleekaana n'omukazi ng'ali America olw'okuba alina ky'ayagala okunteesaako. Si buyina. Kati njagala kuddamu bantu bemmanyi. You find a random idiot ng'akuteesaako. Omuntu ali Iceland ateesa Kasuku ali e Kampala. Kati bye nadde ngamba Namulindwa. Nga Namulindwa ngamba abantu ba wano simaya mwogerera abantu abali ku kyeyo kuba nabo tebeewadde kitiibwa. Kola ebibyo. Nakulabye ng'omugaba kubanga naye yali atankuula endalo mujjira nange lumu balwe bayogerako awo ne case nga ne banjogerako awo n'ensirika nga nze I never came back to retaliate. So but kati these days I choose who I reply. Kati I'm going to give you an example. Leero mugenzi okujja. Nsoose nakoze morning show ku makya nenvaawo ne ngenda e Makerere. Badde nina research wange gwe ndifendinga. Nengenda ntuddeyo wano interview gye nali nosooka okukola nali nogikola saa 6. Mbadde wano at 2:30. Bwe nadde envuga nga nzija chicken nankubira nanga ndabye interview gye wakoze ne Shira Price ku makya nino muddamu. Yakukubidde. Manyi gwa munoonyeza. Ankubidde nga nakatuuka ebwayise wali ne mugamba mu dakiika 15 ngenda bbeera wano. Katonda nannyamba. Mbadde nakatuuka wano nga Mayenda yeekyanga ayagala genda yatudde paka saa 6. Nenkola interview ne Mayende. Nenva ku Mayende wachi nkoze naye chap tulina gundi ya I&M Bank gye tugenda rolling out campaign jogambye mu September and we are rolling it now tugenda rolling out I think this week. Kati tomorrow nadde scheduling iddeko Mayende kati nga bikola idinga ne wali katengo obusente bwabwe nabo sikadda ogitegeza sente actually sibu sente zaabwe anazisika kati ngamba let me interchange. So what happens is kati ntuse wano nenkola Mayende
50 minutes. Nenkwata chicken 45 minutes. Nenkwata bajjo 45 minutes. Kati obudda mwabo. N'otuula ne mutandika n'okuschedulinga. Netandika scheduling obulango, ono yasasula, ono yaweddeko, ono akyaliko mujjeeko. Okitegedde. Byonna because kati omwezi gwaweddeko. So we need to remove the advertiser abatagenda renewinga, you know, n'okuddamu okulaba waliwo obadde wakalango nga kati obudde ria. Kati ngenza okujja wano era interview eno benjimala nziraka leero. Kwebakamu. Ngenda kwebaka kuba kati enkyate tukeera. Enkya tukeera waliwo essomero Cream Site lyawo Wakiso bakoze oluyimba nga bagamba abaana b'ennaku zino banyumiddwa nnyo obulamu n'essomero okusinga abazadde baabeeranga. Kati gaya awandika ennyimba ezo tune the writer kyali wange. Kati nalabye nga katambudde nnyo ku TikTok ate nenjagala okukajjamu emboozi. Abaana nabye abazadde abamu nga baddamu abaana nammwe sima amabeere gasunye mu primary. Katambula ak'emmere mbusimanya. Abaana bagamba bo bagenda ku swimming pool van ze zibaleeta mwazadde mwatamuzanga bigero kitege. Kati tulina okukeera ku ssomero eryo by ssaawa 3. Kati olwakuvuma. Kati nveeyo ngende nshooting Rwasa. Kubina ebintu byalimu ne mukazi we ebyennyumba. Yaŋŋambye keero gye. Mutuukeko kusanga 5. Kati bwe nvaayo ngende nkola ebintu bya bank ate mmalize nga nshootinga sendi. Now the time for those people I won't have. You won't have. But kati waliwo abamu boolaba nga baleeta naye nga tebakyalina oyo n'omuleka abalala tobamanyi. So, baby, what I realized, do what you have to do. Yeah, but always have an opinion. But you know, for me, what shocks me. Nze edda bajjanga mu inbox yange. Olina ayagala n'atandika okuvuma. N'omuwemula ebigambo. Buli nagwe nakwera voice note ya bigambo ya ddakiika 3. Naye nga kyemuvumya ekyomusajja nkimuwa mu ky'omukazi. Yes. Wow. Nemukwatira ebitundu by'ekyama ne mbiyingira nti ne mbimusensulira mu kumuwemula. My friend. Oyina kunsanga busanzi nga nvuddeko bulungi. Nze waliwo amanyira wali nga bwemba ni mu mood nange nkusesemya. Nabimuyingiza nti ate nga yali mukwano gwange. Yali mukazi yali oba Sweden yawo. Nga mpeereza ne ku bintu n'atandika okumanyirira ku waka wange. Because you see, Bina Baby, what I want. Me, I want someone. By that Bina Baby, me, I tell people, I'm a very humble person. I had a discussion with Flavia Tumsime Cabra. Yes, we had a discussion over the weekend. And she was shocked. She said, is this the Kasuku? I told her, I'm a very humble person. So before you humiliate me. Yeah. Very true. Nina abantu bentuula nabo olina kubuza kati Kasuku tukoze tutya wano. N'omukutulira kino n'omukutulira kino taka ne Kasuku gw'obyogera nga yenze. But you just try. Just trigger me. And you get me on a wrong day. On a wrong day. Okitegedde? Namuvuma eddakiika ezi. Because there are people who come to my inbox. Olina ngamba naye Kasuku. Nina waliwo oluusi wetuwogera ebigambo emu oba nga biwemula nga naye Kasuku bintu ebyo nga bitandise okuyitamu over a period of time. Because I'm human oluusi nange nkyamuka oli akunnyonnyola bulungi nagaa nti Kasuku nomugamba ye kale naye oli ajja n'akubugumiramu muli bantu bakulu ndi mukulu nina ebyoya naawe obirina obadde ogamba ki ne tutandikiraawo. Omuntu okimugamba Wagaye mbogenda tandika okuvuma abantu. Wagaye genda okubaddiza. Anida kati anyway ebyo byabbe kunnyonnyola off air. Waliwo omuntu akumanyira n'omugamba look at this one. Tomanyi gera ku mukadde as if I don't care. Ndi mukadde so what? Waliwo kyembadde njagala okubuuza because I think I've seen it happen to you. Waliwo ne season endala zendaba abantu. Like wabeerawo season nebeera nga ddala it's your time. Ojotuyabogayo mbono amafuta. Otegeera otya nti kati the 10 years zezinezange. Kati ffe tetubimanya gwe ekituukako rarely do people understand. But those around you see. And then they help you. I remember even Lady Jasmine naye yangamba
eno time yange si yakwebaka ng'asula atunula because there is a time wagenda okubeera nga takola kati waliwo when you realize kati for example olaba mbino ebintu bya kati nga bituli wano mu media waliwo time weebeerawo nti omuntu ideally buli muntu wakati ennaku zino wakati w'emyaka 25 n'emyaka nga 45 obulamu bwo olina okukolera buli kimu. After that, the world is going to start asking questions about some things you do. Okitegeera lwakwa kati eno ennaku zino ensi egenze ekyuka bitwalowoozanga ng'abantu abakulu tebasobola kukola TikTok challenge ezibiki ne kati bazikola ate ne zitambula, they are getting gigs, you know, and all those things. But there is a particular time mu lifespan yo nti most people between 25 years and 45 years, that is where we expect people to do everything. Now, beyond this, God is giving you a second lease of life, oba akujjukidde bujjukiza omuntu wange, oba okitegeera, stuff like that. Okitegeera. So, now, ebyo bibeeramu. Now, between those years, ejja laba nti abantu abasinga, they get their breakthroughs, either for a year. You know, there are people abazze kati nga TikTok guys, najja within 2 years naga nagula ettaka n'enzimbako n'enkola buli kimu kati n'atuuka na withdrawing n'ava ku TikTok naye fe abeereyo tetukimanya. The people are getting paid bina baby on TikTok. Yeah, they are. People are getting paid a lot of money to abuse people to do what? No kati vako bina byabana abavuma bina baby, people are doing content kati nabyoli omuwala oli Emily yaguddewo spa, nail clinic or something like that. Yes. That's nice. Katonda bamusaasira akantu ke ne katambula. It's a source of income for a lifetime. Anagenda omaliriza nga agifudde oba salooni ayinza osanga yaguddewo salooni. That is something big ekiyinza omuwa sente. She can look back in 5 years, but is Emily even 25? She's not. Okitegeera. Ali awo muwala azina abeera nnyo ne Coco must shine. Oba okitegeera. Now those people are getting gigs. Nze last year but one. Nakwatagana n'aba code base. Tunoonya abo ba influencer. Gravity abatuwa abo abaana nga basaba kakadde oluyimba. Okuluzinirako omuntu omu ezo challenge. Sami manini naye bwatyo bwe yali. Ojjukira nga yaliwo yekka. Ng'atubuulira. Ng'alina ne manager. Ezo challenge seba abaana bazikolera emitwalo 5 kakadde. Zebadde mmanyi mitwalo 10, 20. Anti ojja nazo ne bazikuddiza. Nga bakola era kati abaana balioko basabirira nabo breakthrough zaabwe oli abeerawo ng'asabirira. If I get a breakthrough on TikTok. So people are making money. That's ne mu business bwe biri nti ne waliwo olaba season abantu abamu balaba nga te season ebbaala kati oba happening place nga yeeriko bw'olina kusula ng'okola ate munaye n'okera bukezi ku makya kati ng'olaba abamabaala akera bukezi ku makya nga buli winning formula gye yali akozesa akyagiriko nga buli kimu kitatambula bulungi abantu ng'eyebbaala bagikooye ne bagenda kweddako. Naffe wano abantu mbagamba nnyo naffe wano otulaba we tuli time will come nga there's someone on top. There are people on top who are better than us. Better, like when we used to be among the best presenters. Exactly. Abantu bagamba nti Dembe FM yabeerako number 1. Gomanyi nti Dembe FM yabeerako number 1 for like 3 years consecutively. Wow. The me I was among the best 5 radio presenters mu Uganda mona nga ndine Medi Nsereko Simanyani nze Vanungi walono ne yayimba oba ye Chansuti Sylvia Chansuti nga yena lina akatandikaawo. Yes naye kati ogenda ba Alex Ndawula naffe twabeerako conversation anti omujijine gujja olaba netandika okufezinga out kati ate namwe ne mutandika okujja. Kati nze kankubuulire twakolako talk and talk show eyasooka Baati Vale nejjula munda nejjula wabweru ne tufulumya ekizindaalo mu kisaawe kya Baati Vale abantu nga bali beebati. Okitegedde? Ezo talk and talk show ogwo omwaka noza twagitandikanga mu June July awo
nga tukola last Saturday of the month awo naye nga Bat Valley ebeera bweti waliwo Chameleon nange yankuba naye twali waliwo Chameleon lwe yajja yali first time ye Chameleon najja ng'abantu bangi waliwo lwe twali tulanze Ready and Weasel nategerako yo gye mmanyi eyo omugenzi radio twalinako eya Bebe Cool twalinako neya Bobi Wine ne Katolu Bwama abantu baali balaba bino bye babirimu Katolu Bwama already yali arwaning agenda mu parliament I think abantu nga balowooza nti nno byakusaaga bifu yaabwe yava dda era baali awo nga bali at loggerheads bali bwe bati tebyatandikira wano mu byabufuzi Katolu Bwama yali azaalawo ono kuva dda ng'alaba nti talina kyali ajja buzi kati yagala buganya okukkiriza nti omusajja kati yalinnya eddala ng'akolaki naye omanyi twakolako talk show theatre eyo neetulema okujjuza twagikolako go theatre neetulema okujjuza ne ŋŋamba abasajja nti kati now the time has come bino ebyagundye because you know you tend to understand after 10 years kati nze nina abaana bange bali mu Friends of Kasuku naye nabagamba sikyasobola kuyita meeting nange sikyasobola zigendamu lwaki gwe nasanga nga alina emyaka 2 alina emyaka 3 kati yazaala alina omusajja oyinza osanga yafuna omusajja ali Masindi abalala yafuna omusajja ali Mitiyana omulala omusajja yamanyi bwamufuga abalala abavubuka nabo balina responsibility ezaabwe kati what we do most times benfunayo ssente nembawa ne bagamba mukoleyo pata babeera bazze ne bajja oba oluusi ne mbagamba kati December ng'eyo ne mbawa ssente ne bagulayo obusawo bw'omuceere n'obwakawunga ne bagabana because mu group mwe bali active naye buli omu kati alina ebimukola ki kati ne wali twakirealizing nti kati after 10 years audience yo kati etambudde kati ate abaana abaliwo TikTok olwo yali etandikiriza okukwata omuliro Facebook biki kati ng'abantu baliwa kati obeera olina otambula nayo okitegeera kati fortunately maybe Katonda nampandako eddusu ne tujja eno kati tugenda okujja eno nga kino kyekikola ki so byebyo ebintu nga bwe biri awo Koko, I know thing is your friend ogenda mu interviewing tomorrow Rasa ya there's a time we hosted Luke Afande nayagera ku kintu kya basajja abasinga batundira abakazi baabwe mu nyumba n'agamba mbu waliwo omu baamugwamu yalimba ne bamugwamu ne bamulemesa ogitunda. In your opinion, what would a man do such a thing okimanyi akuzaalidde olina abaana bo balimu ennyumba? For example, I'm giving that scenario. Why would you do such a thing as a man? Woba omukooye tosobola kwefiriza kati nga gwasiba agamba ebintu byange era nabadde nga koko tajja kutundira beautiful mu nnyumba lumu. Kati ekikulu kya byonna kati waliwo scenario ng'eno waliwo omusajja ng'aweddemu ng'eyo ye option gy'ayina ey'okutunda ennyumba. Gwe abantu baggweramu ddala yensonga lwaki olaba nti ennaku zino abantu nze ŋŋenda mbagamba nnyo sooka ozimbe ennyumba mu kyalo. Okitegedde ewammwe oba gy'olowooza nti kati wano weŋŋenda oteeka ekyalo kyange sooka ozimbeyo ennyumba ne bebeera ya kisenge na ddiiro because the biggest problem world over is accommodation. The moment you sort the issue of accommodation let me tell you nfe mu lockdown tulina naffe neighbor waffe yasibako ebintu n'ayolekera ekayunga nga Kampala eganye n'agamba kati tuli mu myezi 3 omanyi kati kankuwulireko mu Uganda wano gavumenti yaffe ekola lweyagadde lwekigikwatako nkubuulira mwezi ensi anti kati gwe genda e Kenya bakubulire mu lockdown emmere baagibawa fe wano baatuwa emmere tewabiraba abamu tebaafuna abalala baafuna ebijanjaalo nga kiringa jjinja osiba olunaku lulamba ng'obifumba okyega kyeŋŋamba amaka agamu agakola obubi ne bagamba bakola ki ebikomera kati kyengonyola ensi endala zitaddeko health care ensi endala kaba ebintu bingi nti ogenda okulanga yes bagamba sima bino nga byebalyotetedde ebya speed governor byani naye nga abantu tebafaayo bagamba nti
The hospitals, Kawempe Journal. We are healthcare. We are talking about free government care. You see, whatever you paying or sasura bubi abasomesa, you're doing nothing. Kuba musomesa agenda kusoka agenda asomese ku ssomero erimuwa emitwalo 7 alyoka ajja kusanga owameka kati omwana wo bajje bamuga kati wali kololo waliwo essomero basoma ku macha na lwaggulu waliwo abajja olweggulo waliwo abajja ku macha okitegeera so you cannot compete favorably in what okitegeera kyengamba kati n'amalwaliro kyengamba nti government enotekawo free health care naye nga abanaatujjanja be basasudde bulungi abalwaliro egayikwipinze then most importantly nekola supervision and monitoring role okulaba nti bye tuteekayo gyebiri kati waliyo akafo ka health center fo kaliyo mu kyalo district health officer tatuukangayo tebamanya ani akatwala ssente zikyajja buzzi it's just a mess. So kati waliyo abantu abaatuuka embeera nebakwata waliyo abayingira amayumba nga tegannaggwa ekituufu bino byetwekyanga oyina nga nedda sibawo ebipapula mu madinisa sibamu ebipapula twebake nganti oli abalaabalamu kati sente zagenda otuteeka mu landi roodi mu lockdown wano kati jjukira mbadde nkuga nti mu Uganda ffe gye tukolawo gye tulya era bwe buzibu bwe tulina wano nti kati saawa eno ddodo n'endwala tuba ffenna tuyimiridde okugyawo ng'olwo ŋŋenze nzenga nti bina leero jangu nkolereyo interview Shalom jangu ntuuliremukko nayo naye bendwala ffenna tuba tukoze eki tuba tuyimiridde ku channel Kasuku Live oba kitegeera now kati bw'otuuka mu eyo embeera tunda mudde mu kyalo abakyala tebabannyonnyola bintu kati kankubuulireyo kati kankubuulireyo story eno I have a friend of mine. Uliriza, I have a friend of mine. Omwami n'omukyala bona baade bakwano bange because bona naba meeting individually. Kati omwami n'atuuka ayina emirimu gye yali akola. N'atuuka nga abanjibwa miliyoni 4. Okiwulira? Ebina ebyo nga yeewola yagamba omukazi amuwole omukazi n'ateekayo ekyapa kya taata we ne yeewolerako miliyoni 10 kati ebinabo gataka 15 oli ku sente 550 naye ng'emirimu tegitambula yali akola ezo ddiiro ezo ziri heavy sibenna ayogera ayinza okutegeera kyenga mbadde saagala kati omusajja n'atuuka yakeera ku makya n'apanga ebintu bye n'agenda ebweru ebbanja ate n'agamba ebyo kati njabbira bamadda n'agamba njabbira bamadda era ekyayamba omukazi yabadde akola nga ayina ebibye kati asasula mpola mpola kino 15 anunula ekyapa kyani kyamuzeewo era kyakituusiza mu miliyoni nga 2 akimaleyo kati gali amabanja amalala yakubira omukazi ng'atuuse gy'alaga n'amugamba ekituufu kiri nti nagenze Kampala abadde aganye omukazi bw'omugamba nti tusigale wano tabiwulira olwo atandika okulemesa abakuloze tagenda kubayo omukazi kanfati ye eri kukulabako agumira ku ggwe naye gwe gwagumirako amanya embeera gy'olimu okitegedde kati byebyo waliwo omusajja badde bakayana n'omukazi twabadde wano ne mutyaba nga batudde awo nga tuli mu meeting nanga Akasuku ono akayana tamanyi mbeera gye ndimu namubuuza nti ki n'atugirayo just in a space of a month May yokka nga yafulumya miliyoni nga 16 n'amulaga ono yampolayo zino ono naye nga omusaala akola miliyoni 7 nagaa kati next month bensalawo nti bano abammanja mbasasule tuba tetujja kulya na kunywa okitegeera naye ng'omukazi yali abumbujja akutta omuliro omusajja takyalabika wafuna abakazi abalala biki omusajja n'amugamba nti nkukwaseemu ku bigere byange obiwulire kyeki kye nagamba abantu nti omusajja tomukkiriza kkeera waka bw'ava ku mulimu asooka afune gy'atuula n'emikwano gye obwongo buli seetinge byebyo ebikubiza abakazi empi ova eno ng'oli stressed neodde waka omukazi nayo ogenda otuuka ewaka nga atunulanga mu mmonde wali mu nsonda
n'alyoka akugamba ebigambo nga bw'ova mu bakazi simanyi n'omukazi omunase ebyo ebinyatira asajja ogenda mu bufumbo nagakangene nfuna omukazi kati oluusi omusajja mukkiriza agenda atule ne bakyaliibe alaba omupiira ogw'essaawa 10 nga bukya kati tubadde wano nga tunyumya ne bamayende babbajju kati bayenda ayinza okuddayo eka omukazi n'amugamba ova mu bamalaaya bo ate nga bambisi naye nga wano kati atudde n'ayogeramu naye ebbina ne mwejjukanya n'ayogera n'eddodo obwongo ne bukola ki I'm to give you an example gwomanyi abantu betwali tukola nabo ku ddembe ne wiiki eri nina eyankubira naŋŋamba Kasuku ne bw'oba oyina ebiri ginteereko no ebiri ekigeza ffe tunaabe mu ngalo twebaze Katonda naye ng'akunnyonnyola nti n'omukazi yagenda nedda naye gwe abakazi mweyita mmere n'atamugumiikiriza nkutidde alina engeri gye yamuyisaamu Bono yali omugagga Vincent namulabye ofukosi yakomyewo bino ebya mpozi yasayinize ne Monaco munange nalabye oba kituufu mbuno omukazi yamulekawo oyo famire ye yali yamwekyangirako bamuloga nga bamuloga yagaba bamuloga ate n'omukazi agamba mbu naye yagenda kati bw'oyogedde ku ky'abakazi okubeera kati tulife abakazi yagenda how do you treat them nga mukyali mwenna nga mukyali yes antuwuliriza bina bebi ebyo kati kanguwulireko ku bakazi ebyo byakwekwasa ebyo byakwekwasa bina bebi abakazi almost 85% bali ku standby bali ku standby ye kakuku waggweramu wano bali ku standby ate Katonda bakola ekintu kino omukazi n'abanga yazaala abaana be olaba n'abazaala nga bato agenda oyingira emyaka nanga yamalayo gomayo abasajja bali mu bufumbo omanyi we bate omukazi ajja n'amala ozzaala n'addayo bino ebakola jimu n'akola amabina bw'ati omukazi ne mutandika okwegoba n'omusajja nga n'omukazi ate ng'omukazi bw'omunnyonnyola bino ebyaki agamba gwe bw'oba oyagala nga nti mu bufumbo gy'alaga obuddako ye tagenda zzaala okimanyi nti abafumbo ku bafumbo kati be basinga okwekwana bina bebi bbaawo asobola okusanga doddo nga naye mufumbo tebeekwanira awo nengamba oba kiki ebeera sayidi gundi naye ng'ate bakkanyiza teri kuzaala ennaku zino ye agreement etambula kuba n'abawala abazaala nga bato omuwala omusanga n'abaana aba n'akugamba teri kuzaala siva wange tova wuwo teri kuzaala ekitugatta eya B&B bitambulira ddala kati mufumbo bafumbo n'abafumbo beeyagala kikyo nange nagamba kiki ekyo ate kyebatulisa nga tekizaala ate onoone nyaki teri kuzaala abawala ennaku zino ngambye nti omusanga nga alina emyaka 27 nga yazaala dde abaana 3 naga nti ebyo nabimala abaana be n'abakwata kati gwomaye abawala bano ennaku zino abavubuka abali eyo era kino nkibagamba obuzibu bwe balina tebabumanyi nze nasanka omuwala nga wa myaka 3 naye ng'azimbye ennyumba ematugga yateekamu maama we n'abaana be 4 n'abaana 4 mbu yatandika okwegatta nga ali mu vaaka ya senior 6 kati oyo omuvubuka yamuzaalamu maybe family ye baali bulungirungiko bo basobola olabirira omwana bano abalala awaddako eyamuzaalamu ndowooza nga oba ate alinga like 22 kati naddamu n'azaala ate abalala 2 bamusajja yazaala mu basajja aba ababiri b'omu oli omwomu omuwala n'aŋŋamba nga tunyumya naye eyo naye nina byenzimba yeeyo omwana n'aŋŋamba biki naŋŋamba ne kati nze Kasuku olowooza abasajja nno nkyabaagazaaki naye Matugga yagaana obbeerayo yateeka a very nice house by the way yabisenge nga 4 buli kimu n'akiteekawo abaana be vaani ebakima ne batwala yabeera mu kibuga wano yafuna apartment ye n'agamba ekyali kijja okummenya ennyo nakikola kati gwe bw'omugwamu okanamulaba nga tazaala omwokya tazaala ng'eyo chapter yagiggalawo yagimala kati osanga ki homeboy be homeboy kizze kiri mu myaka 31 kyagala tandika family kiyingira 36 tewali kivaayo
nemugenda nemwekebeza waliwo nti kwembadde nkola leero bageze ne beekebeza nayogera ne mu family gundi simanya fertility center ne babakebera nga bali nnomo kyokka lumu yali agwira neyo mu binaabyo n'agwa ku birth control pills ng'omukazi bamaze emyaka egyo esatu bufumbo bali abakazi tebakyayagalira zaalirako ddala saagala kuzaala abakazi anti kati omanyi ennaku zino ekiro naye gwe omanyi kati kankulireyo soka ove ku ekyo omanyi assurance ezi kati abawala ze basaba okuzaayirako obuzaalizi nkakasa kino kiri kati bina baby wano mu Kampala maybe ng'embalala 40 eyo gye biri ebisigadde wano mu Kampala kizibu osanga omuwala ng'ali ku musajja omu anti nkugambye nti kizibu okusanga sigambe nti taliiyo naye nga nti kizibu kati ate ekizibu ekirala okusanga wuliriza kati ate ekizibu ekirala okusanga waliwo oyo abeera nti ayina babiri kuba edda bazadde baffe babeeranga n'abasajja babiri taata wammwe nona amulyalyako eryabo babeeranga babiri ng'ali constant kati ennaku zino omuwala omu omusanga ng'alina abasajja 7 nga nebajjo mumutadde abasajja 7 ati gwe gy'otunuulira abawala beekubye ebifaananyi tava mu hotel room eno tava mu hotel room eno tava ku hotel room eno tava ku nnyonyi n'omubuuza musajja ki omu afinansinga lifestyle eyo yonna apartment ze basuulamu wano ekyanja tulina apartment ya $100 Kensington ogiraba yambuka ekyo ekyettaka straight police yaffe weeri straight awo ninasire queen gwe nasangawo $100 mbeera mpeta nvuga nzija nti kiro ngeno mulaba ku kabalaza ne mukwa pipipi nanga yingira nenzija ne $100 ennyumba bagikola buli kimu owai kati ebibuuzo sikyabibuuza nze ngeri gye ndi omuntu omukulu oli bangamba I make my money I pay here nga mmanya animal nga nsirika laba namba yenda abantu sikyababuuza bibuuzo bingi bino byowina ng'omuwala amaze like ku apartment one whole year yes kyokka ka apartment eri expensive n'ogamba azijjawa neneebuuza a whole year naye nga alina apartment nungi kumbe ne baŋŋamba bw'alina omunene ne ŋŋamba lwakuba nalaba tabeera omu kakukwagabe babeera 7 ono yalina munene nnyo asa omu yekka tasobola kuba omwera ne baba munene nnyo bidaba bisabo noba ne sente mukayibatokwawelu ne ŋŋamba nga nageze yekka obeera overwhelmed dipina at some point ebifo abantu bebalonge ng'okubeera nga bali ku omuzannyo okumanya abantu baguwanvuyizza nina kyali wange yankubira essimu waliwo sire queen wa wano yava wano n'agenda mu America n'agenda one of those big basketball teams gye batrainingira nga gyabeera gya gymingira gyakolera buli kimu nakuba obufaananyi n'apostinga naye animo wale tukyabuuza tuli erabye ebyo ati kati naawe omuzannyo kuba gwambuse gw'omanyi okubeera nga wetrainingisa booti n'ogwa mu LeBron James okitegeera omanyi how expensive those places are gw'omanyi how insane those people the money they are getting gwe tewalaba Drake emabegako eyo yateeka kamulali mu kondomu beyamaliriza baati ng'agisuula mu bbiini yagiteekamu kamulali omanyi kye baali baliko omukazi yagijjamu ng'ayagala gyeteekayo gyekuba omanyi okubeera nga gwe olina omwana wa Drake mwana wa LeBron James omwana wa obeera omaze so kati that was just by the way today wali ku Lwasa so eyo example mbadde njikuwaawo naye bw'aba nga toweddeemu omukazi oyo nga takuwa kitiibwa kimukole nga takuwa kitiibwa by the time wetukidde kuwa kitiibwa gwabaleese that disrespect mu maka anti wuliriza kati njagala nkugambeko yenda alina ebintu byayogera mmwe ne mubiyisaamu amaaso bina bebi nze ondaba wano abantu buli kiseera mbagamba nze mpa ekitiibwa omuntu alina ssente me I respect someone with money kaabeere mukazi I respect you era nze kizibu owulira nga nvumya omuntu eyali ampadde ku ssente ze we bali banyiizizza bangi
oba yali ankoleddeko ekintu ekindeetera ssente njagala nnyo okubaako wenkulabira nti olina ettaffaali lye wanteekako wakati sikyali mu mbeera yakukyamuka kwogera kusanyusa bantu omuntu alina ettaffaali lyantaddeko oba omuntu ng'alina ssente ze ate ng'azimpaako wawaawo ebintu ebimu okuggyako ng'oli ansindiikirizza nnyo mugumiikiriza omwaka takyusa okitegedde nina wenkulabira ngamba okitegedde because I know what it means to make money. It's not easy. Bina baby yennyini abakyala bano obalaba wali obaddeko n'omukyala n'akuwaanira omwana we gy'asomera. My child goes to an international school, Kampala International School. Yes, Kampala International School of Uganda. Yes. Nina chali wange balinga basupplyinga yemmeredda. Nangamba obasasula mutwalo gwa $1. Ne mugamba olimba. Nangamba nze supplyinga y'ebyokulya. Nanga nemuganda nali ndi awo nga ampeereza gondi yaabwe. Ezo sakyola. Bino yangamba nentya kati kyoyogede nga waliwo olinga ye school fees omutwalo 10 gigaali. Kati fe wano fe kati eno wale somero lye nalabye nina sister wange yaweereza mutabani weeno asomere eno katwali tunoonya some of those international schools so balina ne kafika Cambridge kokka nti bakola Cambridge wa British curriculum buli mwaka oba buli taamu $8. Ezo no fees z'awantu ne requirements zaako okitegedde kye ngamba kati they pride themselves in those things but they don't want to acknowledge, they don't want to see this man who makes this life comfortable for them. Abakazi bangi bayingira obufumbo abaana batandika okukula naye siba ku baana buli kimu ayagala kulwanisa ku baana abasajja ab'amaanyi nagamba genda n'abaana omusula ebweru mugende musula ebweru Mayenda ngambye ayina gwe yasuzaako ebweru za 10 nga bukya kyokka Mayenda abasajja abasinga kati kangulira eddodo most men have just decided to leave women. Obeera ne mukazi wo n'omutunuulira noga akamwesonyiwe. Very many men now are building separate houses eyo. Oli afuna ssente ze nagana n'azimba eggaluga ku mazzi. Nabeerayo n'akayumba ke. Jukira gwe twazanga eri ne yatwala nga he just wanted just company. Yes. Ng'ali eyo naga bayombye. N'oli omulala yagamba yazimba ennyumba ennene n'agirekera omukazi n'abaana yalina wala wazimba eryawala. Ngamba you live your big house like nagamba. Naye weebale kutuyigiza kali akantu tetukyayagala company yakunyumya lwako bino mbuno mbudiiru simanyi abantu banyumya naawe ne bakulisa naye ssente. Twakayigaako mutandika okwagala ssente. Twakayiga kati tetukyayagala. Kati ngamba ennaku zino abasajja lwakuba nti the world is going to judge you batandisa okukolakola obuteekateeka obunyigiriza abasajja kati omusajja akeera ku makya omusajja akeera ku makya n'azimba ennyumba ye because life has become with the technology those who have embraced it and have had luck in it bafunyemu kati nga benkugambye nti oyo omuwala gwe nasanga ematoga yali myaka 3 at the time nga azimbye ennyumba ye maama we abeera awo kati oyinza omusanga maama ye yali abeereyo mu kyalo ne balekayo taata we n'aleeta maama we kati taata n'asigala mu kyalo omusajja wattu ate abonyebonye bano baggusa kati ate maama alina omunyiga bbunwe nga agize yeekyusizza azze mu kibuga mugenda okuddayo ng'omukazi gwe baleeta afumbire nga taata abe maama amwali lubuto nga muyomba naye maama ali eno omwaka mulamba takyayagala nakudda mugamba kati kale mulete ku taata wammwe abeereko eno omwezi ate neeno n'amumanyiririrayo tunaaba naaba bootyo totuula nnyo wabweru saagala abantu bakulabe tokola booti otegera kye ngamba now waliyo abakazi abamu nga bamanyiira saagala kugamba nti simanyi ensonga za lwasa
era saagala zirelatingako so saagala olyaga nti Kasuku ne waliyo abakazi nga bamanyira banga Rasa yatugambako ku show tugina ne ku YouTube yatugamba twamubuuzako awo nga tulina ebbina bikyawo n'agamba ye ne mukazi we manyi okubeera nga muli mu nju n'enzika tulumu wagamba twala abafumbo ababiri mu nju bamaze n'emyaka nga teboogera bonna Rasa n'agamba nga tubeera ffenna tugatta just Diro na Fumbiro ate kati abagenyi bange we bajja tabawambera tabawa na chai ekyo nakyo kisoboka bange kati yagenda mu kisenge ababe binatogendangako obufumbo kinagamba binatogendangako wantu ne batala wange munanga asooka abakazi gye bali abakola ebyo ebintu kati omusajja atuuka n'akoowa nga ne bayita bakwano be obamanyira tojuka story eyo ojja kuddayo ku YouTube ogirabe obusungu bwe bubeera abakazi walina okubaawo n'omubuuza mukazi wo olina kyewamukola Rasa teyajogera kyeyamukola bali agamba naye mukazi wange asooka ng'ebyo tayagala bidde kati we have to accept Rasa yeegattagatta byeyegattagatta but olina okutuuka noga nti baabanga ono eyeegassegasse tomwagala yakola ekyakunyiiza muviire onookomangawo wano olabe ku baana bo kati bw'osalawo guma olw'abaana gumira ddala kati totandika eyo musijja kwogera naawe sijja kukola ki okay let us accept the sex won't come because you fear maybe ajja kulwaza oba biki oba teekawo precautions kebeza naye n'okwogera n'omuntu n'okumufumbira emmere kati anti awo kyenkunyonyodde kati nzijukire ne interview gyatwakira kaba misajja tuyakoowamuko abasajja bakoowa kati alabika bwe yabaddeeyo alabika bwe yabaddeeyo najjukira ye nnina n'ennyumba yange naye ate nalabye Rwasa tabomola nnyumba ennyumba ebadde eyina ndowooza ekitundu kinene gye baasibyeko ekikomera ndowooza atunde wano ab'ennyumba bakole ki kati osanga omukazi nga ye yabalaabalawo dda kati wano ndowooza bajja kunziika wali naye nedda kati olaba ndowooza mu maaso awo singa tusobola otundako kano bwafa anti balina ke bakola bwafa tusala wano yakasaze mulamu yakasaze mulamu nze kyenjagala okugamba kiri bekiti women are wonderful people they are very very nice people okitegeera but some of the things I've seen with my eyes some of the things I've experienced it becomes very hard okuwolereza omukazi it becomes yes nina byendabye n'amaaso gange nga babikola abasajja nina nange byendaba ebintuuseeko biyinza okuba si binene nnyo naye nga mbirabyeko kati bikutegeeza nti because for me binabebi nga benkugambye nze binabebi omuntu ampa ssente muwe ekitiibwa I respect that person nze ne nalinga nkola obuyinza we bwali nga sisobola kwekyangira wali buyinza obagamba ne meeting nga nkeerawo nze meeting nazibeerangamu era nga gino emirimu gyange gyonna ngiyimiriza meeting nenjituulamu oba tulimu abantu 10 out of 40 nze gambeerawo bakosinze over to Spark nga bakoze gundi ne bayita meeting neyekimeza munange kuku yajja yekayeka buli mu nga bagamba nenga kuku yeka yajja munenga kuku abeera muli mpaka ebyo byonna bye Christmas Santa ngambikola abantu nga tebajja buli omu nga alina gyapapola kubanga nze nagambanga nti wano wenzija ekyokulya okitegedde kati kyenjagala okugamba abakyala abasinga you assume olw'okuba ozaddewo abaana something ekitalabwangako omusajja ono bw'aba akyayina ng'okyali mu nnyumba ye. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Let me tell you, kati kankuwa example. Tulina we twawadde tukola wali wano tulina ka estate cafe wano ebuwaate wansi awo. So banneiba buli omu twasukka ne tubagamba banneiba nti
kali wansi it's not up, it's like in a valley. So when it's a valley amazzi gabeerawo biki kati mulina okufindinga si ntobazi, it's a valley. It's just a valley. Maziga. So mulina okufindinga abantu buli omu drainage. Drain. Bajita batya? Kati yatuguza ne mukubira essimu. Namuga nti olaba. Abantu bandizze netutuula. Netulaba enguudo zino tuzitema tutya? Kuba muzina ku plan. Naye buli omu alinda munne akole ki? Nembaga drainage ono tumukole ki? Abantu ne bagaana. Ne bagaana olaffe twali twagala kukola luguudo. Kati nze saabona. Nateekamu ssente nnyingi. Ne bagaana nga bo bali balina kuleta miliyoni 1 ffe nga tulina kuleta miliyoni 7. Be bonna Abannayuganda. Kati saabona nabo nga ndeeta bagaya abo ba architect baani abamanyi ebintu nga bamanyi abannema ne mbabuuza kati wano nzaali wano nsobola kukola ntya nebanga nti wano waliwo omwala gwezimba paati yo neeno booti ogigire bulungi olyoka olaba enduulu. Oh God, mbadde sikisuubira ekyo. Kati buli yali azimba wano ku side eno gye twaliko because nze ndi ku mwala. Buli omu yali abala nti ye agenda kuzimba ng'ava eri ayiwe enewa n'enzimbawo. Nenkwatawo nti kati abantu bali mu kubonaabona. Banoonya buli omu waayisa drainage we tewali. Ate nga abagamba. Kati bankubira okujja meeting sirabika. But what was I saying here? Yeah. Ekyo ki structure kyokka ekyo kye nkugamba. Senga nkubira ssente ze kyalidde. Nti ne yasooka otuwa quotation twalowooza musiru. Naga nti ate wali buzibu. Buli material omwe muba mumwegulira. Kati nga bazimba otaddewo n'omuntu ne bazimba obusawo bwa sementi 10 ne buggwawo. N'obulaga baabukozesezza. N'oleeta obulala ne baga nti amayinja ku just kukikomera kiteeka wano ku guudi foundation level omanyi nti kati be naba nnyimusa amabulo gabeereyo wansi. Kati ebyo nayo nomala obikola omusajja ali eyo oli bayingira ennyumba yo naga nti ennyumba yaffe Kasuku Nazala sukali kyenkunyonyola omusika oba waliyo bataliiwo tugenda mu maaso kati abatazaala basika bakole ki bw'otazaala musika tukole ki kati bw'otazaala musika n'ozaala bawala bokka obulamu bwo bwonna you never lived here you humble yourself. Abantu bazadde eyo uliriza abantu bazadde bisukaali ebyo ebyekisiru n'okisanga eyo nga gwomanyi nti ennaku zino abasajja abeerawo n'ekiwala kye gisukaali kiyingira siniya fo nga amabeere gaagwa kiringa ekiwala eky'emyaka 4 ye mwennyini n'atandika okwebuuza nti kati nyongere kukola oba nga yeebuuza nkigabe bugabi nteekeyo ne ssente kiki okitegedde n'obeerawo awo ng'oli musajja wa kitiibwa muwalawo bamwogerako ku kyalo oli amulidde onaamulidde olubuto oluvudde n'omutunuulira booti nga maama we muto olina ekiwala kikazi kyo andi nga maama waakyo gwe balowooza nti ye sisita waakyo kabirabangako kati ng'oleta ebyekisiru era oyo be yeewuuza ye ne maama we be mbafulumye ennyumba eyo tebayinza na kumanya gyempise. So what are we saying? That women have to be realistic. Me, I want women to understand this. Unless era avubuka mbagamba omuntu alina ojjogebwa ye mwavu era nze onabina bebi amavivi gange abantu nga tebannasaba sima kuwangala myaka emeka sima ya biki mulimu okuba ne ssente. Kituufu. Bw'enjagala nnyo ssente wano nga banvuma gold digger njagala oyagala zaakumukeeka bwe buzibu bwo oba za siiringi oba za njagala nnyo ssente. Omukazi ono bw'otuukanga era nze be nsisinkana abakazi abalina ssente ambo era nze be ntuula mu bbaala nga ow'emmamba yangulira sireekaana. Ena mukwano gwange bamuyita ow'emmamba namubiru kasita abeera nga yangulira nina mukwano gwange hajati bw'aba yagula siteesa nnyo
nga tugulira ebyokunywa Ebyokulya. oba tuli ku Javas oba wa amaye tugamba mu tugendeko ejjinja baga nti Kasuku gw'onvuga nvuga oluyimba bino ebagamba mbu simaya rediyo yange togikwatako nga yeyataddemu full tank baga nti mukiriza akyusa famire yoko weroga muno bintu byange anti byange eribera family family yali enjiriddemu full tank ajja ti atujje wano tugenda jjinja tugenda sula yatusasulire tulye tunywe ku bbiiru ye ng'amanyira omugagga bakyusa mood ng'ate twatusedde ejjinja ngoma y'abagagga bawoza bbiiru mujja gituwa nga tugenda n'anyiga ku Saturday muvaayo Sunday bagisasuza kubanga nijjukira ono atutwala nga ye bw'avaako nze nzirako okubaamu n'enkalu bano bonna abaddako Emma Simaseeka bonna bonna tebayina mbatunuulidde era mbeera nabo nga bagamba omugagga agamba omugagga bw'omulabye ali atya ali mu moto ki ali mu mbeera ki omugagga yanyumiddwa bujjokisi bwe twaleese ne mbaga nti omugagga ate yagambye gwe emboozi gy'onyumya tagiraba olwo kati bakulinyisa ennyonyi awo obeera olina kugondera ddala olyoka olaba obuzibu ebweru kati nze bembeera n'abagagga bange nze wali ndabyeko ne Hamu nga ngenze ku ofiisi ye Hamu ndwawo okgenda mu ofiisi ye but oba oliawo sobola nomumala omwaka naye ku WhatsApp balaba yakakunyumidde n'akakuweereza ebiki bwe batyo Yasiini bwe batyo kuba abagagga nze kati abagagga bange sibasabiriza nnyo ninda ne nga nti kanide luseke nyamunyamu ejje motayize you know those things naye bentuuka wali Hamu simutunula na Masso mbabe nti yesewo mukama wange naye mbadde ndowooza oyinza obutamanya nti ye Kasuku asobola okuvuma I'm very humble where there's money behind naye ate nabo tebansindiikiriza era kizibu okusanga omugagga wange nga nkubidde essimu nti naye Kasuku era bw'omusangawo mu ofiisi yange owaye nali njagala kukukubira waliwo akantu kenako wakolako esitaategeera nga wayiseewo ebbanga bankubira mu the heat of the moment nga mmanyi oyo omugagga munaabi nzija watawa wazijukiza nti omugaggawo mba mumaze bina baby naku zino nayiga okulinnyamu naddala ebintu nga bibumbujja because you know when people's feelings and emotions are high even when you're right they may never see it no they never okitegedde kati ogenda otuuka okugamba nti gwe mutuufu nga kyayita nga damage olina gye wakola naye yakola kati you know so sometimes you sit back and you wait for that day when you will be right because emotions have cooled people are now you know kati omugagga bwankubira awo nga ndi mu kubumbujja be mukwata n'angamba ebyekisiru awo mbanzigaddewo kuba nze Kasuku takyagamba sorry baireko kuti yagamba tagamba sorry please si kyagamba sorry mwabamanya bano abagala sorry ngate wabampita obubi tagamba sorry we sorting ebina ngate nga go ndwawo so olaba ne relate Pastor Benny naye ayogera ku divorce ye n'alyoka agamba abantu bayogera bingi nnyo naye ate bwe yatuuka n'ayogera story ye why he divorced lwaki omukazi yasaba divorce ng'abantu bonna boogedde bingi when the truth came out abalokole baffe abasinga beesiriwaza abalokole abasinga beesiriwaza because this is we are human beings also a human being by the way ebyo ebintu by'obufumbo bisiizinga the spirituality bina baby when you have demand for sex and it is not coming wallahi tosobola kukitambuza mwaka mulamba omusajja ojja lwala ne kansa w'amade it is the fact by the way abakyala abalokole ebintu ebimu bw'oyingira obufumbo bwo Katonda abeere wano Katonda baga nti obufumbo Katonda abukulembere with the 2%. The 98% has to be reality. Kasita Katonda omuyitiriza mu bufumbo omusajja ajja genda oba omukazi
N'ogamba kati soke because tusabe. your feelings and emotions tebimanye ebyo. Yeah. Bina baby effumu nga lyazze wano. Kati gwe bina baby maye kutuula wano. Uliriza ono. N'ofukamira n'osaba. Kati pasita azunga. Ekyoyo ne kikuvaako. Abakazi ku Sanda ayagala omwami w'abeera eka. Yes. Amufumbire kamere. Yes. Gwe weefudde nti osiiba ku church. Siibye ku church. Kyo kati mukyalawo eno ku Sande bw'ava ku church addeyo eka. Gwe wajjira muganda wo. Buli Sande ajja akulindeko. Aha. Telling you. So there are things naffe tulina okukozesaamu logic. What time wakiriwaayo 50. Kati kankubulire kino. Aba basumba abasinga obalaba. N'omala oyingira obufumbo bwabwe b'amaka gaabwe deep. Basula mu bitanda bya njawulo. Yeah. Abakazi bagumirawo nti nze simanya mukyala musumba. Ekiweebwayo. Abasinga basula bokka. Abalala oli asula eno kajjansi, omukazi asula najjeera. Chachi yebagatta. Biri machachi. Because tebategeera basics. Yeah. Olaba kati relationship ogimanyi. Omanyi relationship etuuka nekwerabiza taatawo ne maamawo. Ng'olina giyimirizaawo wano. Gwe tomanyi bantu bakugamba nti maze emyaka 5 sirinnya waffe. 10 n'etaano nga tamanyira. Nga maama wamuwuliza ku ssimu. Weebale. Neegyebali. True. Ng'ekiri wano kitokota. Ne bazala n'abaana nga maama talaba nko n'abazzukulu. Kati ffe wano ekitubonyaabonya kajanja. Katonda twefudde nti tumumanyi nnyo n'okusinga baamutuleetera. Kitegeera. Kati oli namugamba olaba Benihini agoba oba ayawukana ne mukazi we. TDJX ya steppinze down ku church ye. There were allegations bino ebya PDD biki nga babimuleetedde. The man stepped down. It is normal. We have to normalize it. Anti yagenda mpatize ezo ne bamukwa video. Omuntu yenna kasita otandika okulowooza nti omusumba wo ye tasobya. Nolowooza nti omusumba wo yatuula ne Katonda. Olina obuzibu. It wasn't cheating. Cheating nayo yali mu mukwano. Byali bingi. Walabako yakola confession nagamba bwe yali akola miracles zali za fake nayo wabiraba. Tewabiraba. Agala byogerako wano. Babi investigating mu America details yeziri. Agamba bamuwayiriza nera yafulumiza ka video ngabi. Ate nga yali yetonda. Yetonda. So ne TDJX bwate. So I really understand what you're trying to say. Kati omuntu yenna bw'otandika okulowooza nti omusumba wo ye yategeere nnyo oli mu buzibu. Ate ne kino nze mu bintu by'eddiini n'ebyobuwangwa siina ntegeerera. N'obuwangwa ze neetegeerera. Naye by the way oli mutuufu abasumba muno basudde nnyo obufumbo bw'abantu ate ng'ewaabwe they are not doing good. I've heard about that at least many times. So for abazungu bo bakkiriza, they understand we are human. They accept their mistakes. They come back and rebuild. Yes. Naye ffe wano abantu beefuulira ddala abatetegeera ne bezza eno ne bezza eri. Naye kati lwakuba nti kati waliwo abagenze bo babimenyawo. Naga nti oyo mufumbo nvuddeyo. Ate ne batagwa ne basigalawo. Era mu myaka egi ojjala abasinga pastor bayitirivu. Abakazi bamanyi, abakazi banyigiriza. Tukisaza mu linnya lya Yesu. From your perspective before we wrap up Kuku. Chimanyi bakyogedde kuba ne ku radio gye bakyogeddeko. From your perspective, why would you do a DNA test as a man? Why don't you just let it be? Abedda tebakolanga DNA test. Why do you need to do a DNA test as a man? Abedda community teyali nga yaffe. Nga te okimanyi weeyamba. Bali mu communal staff. Okusoma tebaasomanga. Nga balima emmere naye kati buli kimu kyaggula ogenda oweerera embwa y'omwana nga si wuwo. Mukama tasobola kusakula. At least what happens, you'd rather you find out this child is not mine, n'omulekawo n'ogamba nokeberesa. There are men who got no DNA on their children. N'ategeera nti omwana ono si wange. N'agamba Katonda eno ye saddaaka gye nkuwadde. Ebirungi byonna byengenda byogenda okumpa eno ye saddaaka gye nkoze eki. Namuweerera bulungi. Namugamba kati nno bina bebe kanguwulireko. Ebyo nali mbigamba Shalom. Ebyo nali mbigamba Shalom ng'agamba eki ne mga Shalom.
Never say never in this world. Always cross the bridge when you get to it. There. True. Never plan how to cross it before you're there. True. There are so many men raising children abatali baabo. Ayenga bakimanyi. Kati naate Katonda najja amukola ekikyamu, maama we n'afa. Okitegedde? Maama we n'asooka taata okufa. N'abeererayo ddala, oli n'abanga yakigambako ssenga. N'akigambako ssenga w'abaana yekka. Kyebiri bingi. Abaana basika ffe tugeze mu famire ezimu ne babanyonyola nti awo yajja ne maama we. Tomuteekako nnyo budde wano talina kyasalawo. Naye ng'eno baba ayogera amaanyi g'ayogeza. Ale mwe babeera beeyogeza n'amaanyi. Olina nti oyo muveeko Kasuku bw'oba olina kye. Nga goyogera naye kiyenje, omulaba bwafaanana. Naye nga yagenda okunnyonnyola mami. Ono abitegeera technical, tactical. No, these things are, but this one is, Daddy, this one is my friend. This one Kasuku will do. Nakati Mr. Kasuku, but going to send to me, can't you? But Kasuku, 7 million is out. But he had even said 10 million. He had to send in the code. Kasuku got $1 million. No take it. Oh no, Lugezi later wrote it. Amani gali kuchiyenje. Not da kuchiyenje. Zemamba laba. Fetulira je tuyingireyo. No laba. Ngono. Ono technical. Amani agogeza mami wali. Daddy oluyingirawo. Daddy dagane. Daddy wama for me I told them this. Tukole chono. Ogera mama yefunya ati twali tukole tata wo ngabo agamba. No manti kati ya ono. Kiyanje. Ono ya no. Si wa wano. Nenga decision yolaba ono gyalese yentufu. Ne kiyenje ayino sanyo. Otegeerawo kiyenje yali nchaji wano. Mjabani mukusekeshegeza byayogerako bituufu abirabye. But what he said bina nangeda kirabako like munanga abasajja agenda nakebera nategera nasirika. Nalabira abana nenga Bina baby, the thing is this, every family has its own hustle. Oh yes. There's something I realized eventually. At some point when I started having friction with my madam, yes, I had something I had in my mind because nabera nganyo n'abasajja abakulu. Kati abasajja abakulu bo babeera kubakolanga omwana kati buli omu anyina emboozi gy'anyumya mutudde mulya mmere muli mu sawuna buli omu alina bw'akubulira ebintu bye balina okukola ki. Kati bw'ojja okwagala obimpozinga ku muntu ogenda the person is not budging. That's where most problems begin. So I sat down with some guy. Era twali mu sawuna eyo omusajja n'agamba nti Kasuku buli maka galina challenges zaago. True. Waliyo omusajja ng'ali mu maka nga tamalaako. True. Naye ng'omukazi yamugumiikirizaawo kati nga talina gy'agenda kukwendera alina kubeera ku ono amumanyidde eddakiika zeezi bbiri. Kati gw'ogenda kujja oteese by'oteesa ng'obigamba oli ono ajje yeepangulula ono ow'eddakiika ze bbiri kimutuukeko. Buli muntu nayinako bakyali nga bakaaya neyo ng'omukazi agamba ono munoonyereza amaanyi g'ekisajja agafunye kati agenda ateekateeka buli wamu. Nembagamba nti banange mubeere ng'omusajja nga benabeeranga naye nga ngamba ye anyeenya buli kiseera nga ategaatega abawala. Kati betwava enkeera ne mugamba lwaki ogenda oswaza mukazi wo bw'otyo otigaatiga abawala kweza eddakiika z'essatu ebbiri. N'agamba Kasuku omukazi yaddayo. Omukazi nga yali serious yamukwata n'ebimeseji n'ebidagala n'abijjayo awo gwe naswalire mu nnyumba y'abali ne mugamba nti bannaye nze kaŋŋende nti asigala waswalire ddala lumu ne bagamba bane kaŋŋende mbadde nsaba kaŋŋende. Okitegedde? So kati buli family erina gw'omanyi nti waliyo family ng'omukazi tayagala bagenyi. Ekituufu. Omanyi nti waliyo family ng'omukazi tafumba. Kituufu. Nga tafumba. Naye ng'ate ye she makes it up with ajja n'emmere ng'agiguze okitegeera
oba n'agamba nti nja kufumba ku Sunday emmere ya week namba, maybe because of the schedule or maybe abeerayo yekka ewaka nakakati ekinfumbya kati wuliriza kati ne kana akajanja abasajja amu ke bakola bino byowulira sima ku mwenda n'endi emmere abasajja abasinga they don't eat at home. Abasinga balya breakfast. Kati bina baby nze nveeka saawa emu bbiri these days, saawa emu bbiri luli navangayo eka bino binabeeranga ku radio nga nvaayo eka nga ne kyayi simunywedde ngendo zuka nga obudde bugenze era okutandika okuba nga asaba kyayi Ruth yaŋŋamba waki tojja ne kyayi nintandika okufuna ebikopo nga bamunteeramu kyanaga nti ani yaggano twala kyayi gwatamwagala era kyayi n'atandika nga okubeeramu naye ogenda okubalaabalamu nti ong'oggyeko ekikopo kya kyayi ekyo bibatekako ebyo biflask ebyo tekiweza na liita lanchi togiryawo okomawo ku 8 6 akusande ye emmere ng'ebeerawo ne kati kyenkunnyonnyola nti kati oli ajja n'atandika okwogeramu nze omwami wange baakawa ku 8 sola mufumbira mmere nombuuza emmere agirya ddi kati ate laba aba akomyewo ku 8 leero ng'enjala emuluma gimuwe because he does not eat that food here every day. You know, men don't. Zino ennyumba olaba abakazi bino ebintu byemu ekyanga kyanga omukazi omuteeke ewuwo kati kankubulireko obeera oli wekka nze mbe nali ku ddembe nga nkyabeera bwomu kati mwosina ŋŋamba gula amakuroni stocking gula omuceere stocking gula gaasi wabeerewo bisoda byani netanga okuba nga fridge yange eba ekoze eki kati buno nkukyaziza gwe nga nkuwa fumbayo fwe bitegeere ebyo ebintu obeera ogamba waya akawala engeri gye kazze ndudde okunywa ku bintu bino kajje maama omukazi bwe yajja ewaka ebyokulya byatandika okudduka awo onkubulira mazima ebyokulya bidduka bisikuiti w'omugula n'omuteekawo nze kati ewaka sikyasobola gula bisikuiti ne mmuteekawo lulinava eri n'obundaazi mbuteekawo Friday kusande ema ntuddeawo neŋŋamba ne mumpe ku bundaazi bwange nti baabulya akala ne kavaireka no siffe twabulya mami ye yabulya Mwana yagamba siffe twabulya mami sat there she was watching TV the whole day she ate them wali obundaazi waliwo yatugamba kuzenja kukeve myagamba mbu pizza ye yagenda okulanga ng'enjala emuluma nga tayagala girya teyakola n'agenda mu kisenge nakiriirayo bulwakubanga bw'agirya mu ddiiro ebeera ya famire yonna gwe tojja kulyako ate nga yali ayoya pizza. Omwana ajja n'akutunuulira ati ng'oli eki era ennaku zino kati enkoko tugiriira eno bw'ogwa ku byokulya birungi nga sente tozirinamu bulungi ogamba wasitira ndeterayo gotsmiti awo mukwano leeta gotsmiti tulabe n'osooka n'ogirya wano naye kati nate byonna byonna mbikubuulira ebyewaka ate expenditure gye tuteeka mu kulya eno nayo nnene ekyemisana oli emitwalo 2 bino tugaa ntuula obunyamanyama sima bbiya simayani ogenda omaliza kale ng'oleseyo emitwalo emeka sijja emitwalo 5 sijja emitwalo 7 olunaku kate ng'ewaka wabalekedde emitwalo kaŋŋambe 5 eyo beleya just agamba byakulya biki maye zirindako tuli kumpi maliriza tumaliriza wano twali twagala ofuneyo emu 2 ekikuzza mu kyala amangu ago kiki maye ayina rehearsal ogenda mu rehearsal ezo kati yezisazizaamu anti kati ebyo ebintu by'olweggulaawo bwe bimenyera banaye bimenya nze kati jjukira a morning person kati ngendo yingira sanga 7 nga mmaze ebintu byange ebisinga olwo kati nga leero mpulira nkooye ate you need to rest your body munange koko so yeah but my body I rest I rest nze sikyalumya bina baby naye bagamba nti research eraga nti abasajja bali underweight ema abasajja bali underweight abasajja ekisinga babonyabonya kati peace of mind
if women get to know that the biggest problem we now have is peace of mind, a peace of mind tekitegeeza nti omuntu akuwa emirembe, omuntu okubeerawo nga tolina bizibu. Kwa bina bebi emirembe ne oba ogifune waka omukyala nga akumasaajinga atya ebbanja lya miliyoni 10 terivaawo naye ngeri kati wali abantu abatya amabanja. Nze sirya amabanja, nze ndwawo okulya ebbanja, era nze bendya ebbanja lyo wakiri eka tetulya naye nga ndikusasudde. Nze ntya amabanja nga bw'okiwulira, era senga nali muli w'amabanja zirina abantu bemanyi abalina ssente nga osobola omugamba nti mpayo miliyoni 2 nga takusabye na collateral akumanyi Kasuku n'azikuwa buwi. Naye bina bebi nze ntya amabanja. Naye omusajja omusanga ayina ebbanja lya miliyoni 140. Mu Uganda wano people do risky business. Olaba abo abasuubuzi waki be baviirayo URA etubawagira. Omusuubuzi ateeka ssente mu container okuva e China. Already byaguze biri expensive. N'abiteeka ku mazzi. N'alyoka aba ku bunkenke etuuka tetuuka. Ataddewo miliyoni 7. Gw'omanyi miliyoni 7 ziteeka ku Mediterranean Sea. Ne zivaawo ne zigwa mu Mbaasa wali. Kati ne balyoka bazivugo zireeta mu kuba awaawo wokka wokka. Kati ne ziryoka zigwa ku URA. Ne balyoka bagamba ate kati wataddemu 7 byonna bituusa wano. Ate URA naye yagala 7. URA etera kola times 2. Ekikopo bw'okireeta kakyalo 10 baagala 12. Nobagamba bannaye gwe zituwe. Nkuwadde ekikopo kino zimpe. Ne badabolinga yes. Nze nange nina emmotoka gye nagula Mugonde musajja wange aleeta emmotoka. Namugamba ndeetere emmotoka. Eba etuuse wali e Mumbaasa nambaliramu omusolo. Emmotoka twali tugiguze $7,500. Bagenda okumbaliramu nga byonna namba plate byonna nange eweddeyo. Ate nga nina okuteekako $1,000. Omusolo simaya bagamba simaya kati eno omwaka gwayo simaya guli biki ate simaya waliwo nno abagweyo ku URA nga abasala omusolo tebategeera mmotoka. Olese Chevrolet tagirabangako. Disika ogireeta nga ya layisi yolwokuba tagimanyi nalowooza ya bbeeyi. Era kati tuvuga used. Omujamani waliwo yamuvugamuko kasitanze mukuttemu ogwokubiri. Kanvumire kuno abantu. So kati peace of mind ogitegedde. Kati omusajja ne bw'omumasaajinga otya n'omuwa style zonna nga konte olusanvu lwe luli ku mazzi tasobola kuwa rawundi 2 oba weerimba mwagamba bwe bibakakkanya okakkalako kyokkakkaje. Kati bino bebi kati kankubuulire. Wali ozimbyeko ennyumba n'ogituusaawo, ennyumba ogiraba ogiserese tonnagiggala naye nga wali obala nti banna kati waliwo kyali wange yaŋŋambye. Naŋŋamba Kasuku omwana agenda mu senior 4. Bali bakulu be bonna bakoze P7 nabo batandika senior 1. Njagala kuva mu bupangisa. Ne ennyumba yagitandikako n'agiteekaawo ne mugamba kalina eyo ogiraba ate z'omaze kuba yagisereka bulungi kati agenda tandika giggala. Namugamba z'otaddeko ku gizimbo gituusa wano ze nnyini zigenda okwetaagisa ogikole. N'abaana kati bali mu gundi mu classes ziri very expensive. Anti kati yaŋŋambye kati ate ye si kyekyo ye addaŋŋamba Kasuku nk'oyo pangisa. Abaana nina 4 kati omulenzi asula n'abawala mu kisenge ky'ekimu. Okitegedde yateeka ddeeka 4 eno abawala 2 bali eno omuwala omu ali waggulu omulenzi yasula wansi. Kati naŋŋamba abaana benna abasanga beerya n'abagamba ki ono bw'analaba amabeere g'Abaganda be. Kati alwana era yaŋŋambye second term be bawummula ngenda baweereza wa muganda wange njagala third term bagenda ovaayo nga badda buli omu adda mu kisenge kye. Naye yaŋŋambye kalina entuuse wano. Ne mugamba nti kati awo weeri
omala ogiggala bwotyo notaate endabirwamu ziteekemu ate siiga munda teekamu tayiro teekamu ttooyi kalinaku zino waliwo siiringi zino ezajja empya zigipusamu kale ate bw'omaliriza awo n'otandika ogiteekamu ebintu fridge tv kati olwo ne ndyoka nzija ennaku zino balina kitchen yaŋŋambye 1st December njagala abo abaana bagenda ovaayo nga ffe twagenda naye ate munenze me I think the easiest way is that oba omuntu oyingira ne muzimba nga mwoli abaana baagala obbimanya naye bwenyo okay yeah if it gets to that point abamu be batuukawo nze of course nange mbawagera naye omanya eyo ennyumba beeyinza okutama. By the way, enfuufu number 1 enfuufu bina baby otuuka mu buliri bwo amasuka ag'ameeru ne weewuunya n'otya n'ogaanika ebweru. My parents, that's what they did. But I also support it and I tell people most times don't wait. Naye kati omusajja bw'aba ng'aliko eyo pressure omukazi muleke. Abakazi tebamanyi na kubuuza abasajja nti ennaku zino wabaaki omusajja amunnyonnyola nti bannaaye ennyumba entwala. Abasajja nabo tebayogera kwogera n'abakazi. Abakazi bababuuze oli wuwe yasasulawo. Naye tebasobola kukola gwomanyi nti wali abakazi atasobola nakuseducinga bbaawe nga buli kiseera abeera walinga mugugu. Seduce the man. Mutandikeko ignite please. Ekino yeebase tambuza omukono oga massaging anti ayinza ogamba guno akooye kati awo ogiramu you come in handy mubuuza obuzibu ki akunnyonnyola omugambe kati nkuyambye ntya kati muwe hope ngenda kwogeramu ko ne anko wange asobola okwogera n'aba hardware world ne batuwezi kuba plaster n'abeerawo omwezi mulamba ng'abo omugamba oye anko takwata enojja n'omugaa byaganye nze omuntu bwanga nti Kasuku ngenda kukubira ono naye nkubira leero no nga tekyasobose nze kyo nga nkivaamu kyekinyambye obutanyingira bantu naye omusajja akuteeka mu mbeera nina anko wange ebyajja bimala anko n'amala omwezi nga takwata ssimu n'owulira obulamu nga bukuweseko naye ne butuufu kuku nobeera mu ssuubi. Tugende. So much, Coco. Thank you. You're welcome.